Tuggussa Enssonga. Soko kwate okuva wali tuwana obuzibu tukukwata space. Mwebale nnyo bye mwankolera Mukama bawenyu. Amina, tutandika butandisi. Twagala Asiya mu mwezi nga guma myezi 2 nga tokyali Asiya ono. Kati weesirike. Era nesirikidde. Naye tuzze njala etuluma. Asa buli wali na sente tugwire kusumbusa. Tulieko. Mami. Bawaye emiyembe. Tuggussa Enssonga. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amanya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole obbajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Tuggussa Enssonga. Aliwa mama waffe. Asiya wali. Atambudde dda. Wali. Wedda abalinze wano. Mama. Saiso balaba. Kale mama. Kale nyuma. Lungi nyabo. Sibete nyabo. Nje bale. Kale kamuyite. No tulindeko. So, kale mzee. Mama ngayo twakusuubiza. Tuzze leero kubanga tutandika omulimu guno. Omukulu oli gwe watuwa asinga nnyo. Naye kyokisa omulungi nti bano bakwano baffe nabakola omulimu gwa kuzimba nabo batweyunzeko okuba nga tuyamba ku Asiya. N'omukulu bamuyita Giovanni era tulina muganda waffe mutuyunze nayo ttiimu eweze. So leero tuzze okukuba pulaani esembayo tutandikire ddala omulimu. Mr. Faruku mukulu ono amita Mr. Faruku yasuubiza omala okumutwala e Dubai awo bagende Dubai mulemu era ndoza wadi bagenda tujjagana na Asiya. Of course. Of course. So Mr. Giovanni wano tugenda okubeera nga tuteeka ennyumba ya Asiya. So Mr. Faruku wa Unisco Construction Limited Company. Twazako emirundi n'emirundi twali twebuzeeko naye ku nsonga eno yavudde naganisaka balekerera. So tuzze okukwatira wamu n'omukulu ono ne bamutuwadde tugatte ttiimu ewere era tutandika omulimu guno. Wano olabyeyo Mr. Ndabyewo bulungi. Kati tugenda taking obudde bwaffe tusooke tubalemu. Watumala okubala sebo tukuwembalirira. Tunamala okuwembalirira olabe butya gwe bw'onoogimenya eyo. Tumumpe embalirire nne. Kakati ffe kye twasazeewo. Nga kati nga tonnabalirira wana wantu akantu kagenda kuba nga kali simple. Twagala ennyumba yaffe kale evenga wano. Evenga wano. Venje egende mwami Giovanni ono evenga we ono bada babesemba bada kadde mita futanga wano we wati futinga munana futi munana no gwandi badde monda icon munana soko kwate mwami Luzinda mwami Giovanni bata mwao
omunana gubeerere buloka litambulire buloka litandikire eno mbere mmeka kati 8 nga n'ekitundu 8 kitundu n'ekitundu kibeera kitundu omunana gubeere nga gwe guli munda kati wano lumu egenda kujja yasiya tetuzimbira kuli kulesi kwaffe erindala nga tukwasizaako wetumusaba ate tuba tugenda bafunza nnyo tewali tabu kasita wabeera waawe okuyita lugi lugguka luli lugguka nga sikwakule it is okay tujja giteekako buteesi jasemerenga tewali gaapu gye tugenda kulekawo wajja kusigalawo gaapu buloka yes genda ozimba eno tuggalewo kubanga nakana kalina akazi bajja kuyita nge bajja kuyita kano kozi tujja kusibawo tuyinza n'obutasibaawo nosigalawo okumenga wano wewati tujja kusigala nga tuyitawo ekimizi egenda bamufundamu ottayo fuuti ng'emu tuzibale nti zibadde 8 kati zijja kusigala 7 mpozi ng'emu tuyongedde ne tugisika ene wamu zeizo soko kwate okuva wali kati wano obuzibu ka space ejja kuyitira wano wewati giteeke mu mwenda yo abadde simanyi tutogenda kujja ggwe watandise okulunda enkoko kwe mwenda segeza zo zisigalira so wano wewati wajje kati eruumu ye ejja kuva wali paka nga kyonna tujja kwawula wali eri ekidukisaako nnyo oba tugiremu bemuti nti newabanga tunyigemu bwe tuti nti newabanga gudde oluggi lw'okutundirako ebintu oba lubeere bwe luti olaba otya wabweru kati guno mudaala gwe gujja kubanga gutiranga wano bwewati tugukole nga gwo mudaala nti mukuzimba bloka zijja kubanga komanga wano bwewati tusitule empagi obalidde ku nsonda kakati Asia bwe tumuwaako 12 kubanga ekyamaama kyakutunda si kyekyo ne tumuwaako 12 kitegeeza maama baasigaza mmeka 7 then asigaza 7 ku 8 guno ontegedde maama kiba kiti ekyo wasigaza 8 ku 7 kati Asia erina engeri gikiri nti yayina ekitanda n'ebyokusulako ye naba nga ayina wanene kakati wano wabweru wano tuzimbewo amadaala nga siga kibaawo gagabula stairs bwezi muwe eddaala bweriti then wano mama tumuwe oluggi lwe ng'ayingira bibye nga Asia ku mpagi eno naye gyayingirira ebibye oluggi lwe nga naye luli wano kwega buli omu abeere nga yeeyawudde ku munne kwegamba oli ekintu nga kiri permanent amadaala gano bateekako ebintu nga bwe bibadde naye nga buli omu alina omulyango gwe okay nawali maaso tujja kubanga bloka zikuba wansi display ebeere wali mu maaso namwewati so ndooza kyekyo mu buwanvu tujja kubanga zenkana ng'eneera tusereka kiwi kimu tuyiwa wano so kyekyo kati mutuwe embalirira kati okwewala ekyo tugulayo amatono
wakivuga tandike wansi tuzeeke buloke ye Tandikireko waggulu katono. tandikireko waggulu usimbe buloka litulire ddala wali wansi ku ttaka tandikawo amayinja then tulaba engeri gye kitambulamu so endowooza ekyo kijja tukolera bulungi kati bino bwe tubimanya tugenda biteekawa Ebino bino bwe tubimenya akati bino wabimenya tujja kubiteeka wamu. Waliwo ebigenda okubeera. Mugambe ekyo. Siya. So, iwono. okay Kandigeza mugambe ekimu. Genda out ngadde. Nta ekikulu. Kikulu kiki? Ogenda okucakala nanti. Era tusooke tumaliriza tugenda kyakala. Tulina okukyakala nga ennyumba ewedde. Kirungi. Naye anti Didi kyemugamba kimu ansindikira 15,000 n'obisumulirayo. Kale awulidde. Anti Didi Twins. Then friends. Yatambaza ebyambalo. Okay. So, twagala kutandika leero kumenya. Waliwo omukyala yabadde atwadde bulooka naye nga zesimanya nga bweyogerere. weyogerere kiri Njagala kugendayo kati tulabe tusobola okufuna motoka tuze. Bulooka ng'enkumi nga 2 tumala obalamu lwa nsonga kakati tweyongeddeko kiri ekikome liri bulooka liri so oli atwadde bulooka gye ziri oli bulooka ng'enkumi 3 mbu ziba zitumala bulungi. tutwala sokoleke waliwo nomukyala yatwaddeyo amayinja we tugenda gajjawa amayinja ga adikowa kuba twagala tukuba matirio leero tuve na matirio tumiye nti tutandika okuzimba officially ati wali kitusiba so okay plan yo ewedde tulinda bakulu batuwe accountability ekyo tugenda okutambula bo batusubiza nti okutukolera kwa bwerere okubakolera twasazeewo kubeere kwa bwerere kyasinze tukwatako kubeera nti tulina biru gye twawulidde yabaddeze ate biru eyaze nga tuwulira teri compatible n'ekizimbe kubanga bw'oba bazeemu amabulooka ng'obazeemu ki ogenda okulaba nga mutuufu ziweddewo ate nga tukyayagala endala saate nga n'omuzimbi tannalya netugamba nga Unisco contractors SB4 support nze naffe katuddize SB4 Media tugamba kateeko omulimu ogw'obwereere tulabe buti abantu basobola okubeera nga ate balaba omulimu gwasiya nga gutambula okusinga tugamba kagwesibemu ate sooke tukuŋŋaanye kati eziruuka zigule matiriyo ffe tuteekewo leba nga wabwereere tuyanziza omukulu ono nabadde nakoze dda appointment naye kuva lunaku lwaggulu bambi yavudde anajja ensonga kimbadde saagala tumuggyeko ye nja mukwasaganya era yeyunge kummwe tukolere wamu kakati era nsaba omumpeera emirimu bwana Giovanni omukulu ono gy'emirimu n'okufisawo akaseera ajje wano eno okutuyambako wano lwakuba nti Asiya naffe naye abeera bize so njagala tukwatagane otuvira ku sayiti eno ng'emirimu olina Kamala Kamusoga kakati bwana Giovanni tuyambako fe abagenda omukwasaganya monitaliri n'ebirala kitegeeza kyekiri nti mmwe tekikyabakwatako abeeyo naye tumulekere fe mutulekere ono tumusobola gwere tukusobola Giovanni temuyinza butansobola ensonga ogitegedde abanafu aba Unisco kakati fe Giovanni tujja mukwasa naye tujja muteekako eriiso erigamba nti engineering party yaffe kitegeeza nti tulina okulaba nti kyakola kijjayo ffe wabula si kutunyika mu ngeri mu endala gamba nti ba Unisco bazimbira Asiya ennyumba n'egwa so kakati ekyo twagala okwewala nti sebo tugenda kuteekamu abamu ku ffe fuba okulaba nga tujjayo ensonga kubanga tetuzze kumenyawo gwabaddewo wabula tuzze kwagala omulimu guno gutambule so gwe mulamu gwe tutambuliddeko mwami Giovanni okay ndoza tutandika leero tutandika okumenya kakati kumenya kutandike leero kuba kakati woba otunuliddemu n'ekifo nti kiri compacted ojja kwesanga nga ewagenda material tetukola ki tetulinaawo n'ekimuokubeera akasingi ye tasobola kuba era we tulina osetinga akasingi kaffe so kati wakati mu kusetinga omusingi
kitegeeza nti bino birina okuvaawo. Kina tumenyere omusingi kutandike material kutandika Jovani woli sinji kutandike Jovani wali Jovani wali kasatu mama lo kudimarketinga butie ekizimbe ekigendo otambula nga bomusingi batandika. Okay, twayanziza enteekateeka entandikwa y'okuzimba ennyumba ya Asia etandise mu butongole. Tulina kutandika okukumenya wala simanyi ebimenya byo twazze nabyo Jovani wazze n'ebimenya n'ennyondo ensololo sigirina saze nayo ensololo yakusima kasoyi n'ennyondo tunamenya ne tusera okulwa. Okay, mu bufunze okutandika okuzimba kw'okutandise bwetuva wano tugenda mu material olw'omukira yatuwadde bloka ono mukyalo mulala yatuwaddeyo sente tugule amayinja agawansi agagenda wansi getagisa which means nga matonotono si gundi namba jagula bingi forward yemwe sobola otumala oba just kuteekawo obuteesi ebloka etandikireko. So yo sente zange bazituwadde zisegadde wa Fati kama tukimulekere toyanziza nnyo wa Fati wa Kiralioni oyo no na shipping company najita Kiralioni ye shipping ebintu asabaze mmali okuva Edubai lawo tobeerawo ng'oyina mmali yo gyoyagala eva Edubai ejje wano ekwati Mami Fati namulabye era nange njagala okwegatta eddoboozi ku lyasiya n'eriryo okumwebaza kubanga munnange ebiseera ebisinga omuntu wabuuza sente mmeka n'ojogera amount n'agikwata nekubye goolo bibavu agwe toli muzimbi tugenda siri muzimbi naye munenze ndabanga ekintu ekyangu naye akakwaddako nakakopa ku bazimbi omuzimbi akuwa planning nga sente entono noddamu amaanyi kati wakuwa ekinene era Jovani abimanyi wakuwa ekinene okugwamu amaanyi addako kakodyo naye nga abavudde okuyambako ku Mami Fati ng'omukyala yatuwadde sente yatuwadde amabuloka ne sente z'amayinjaawo tweyanziza nnyo era n'abakulu batwegaseeko era kukuyamba ku Mami Fati abajunisiko tweyanziza nnyo tweyanzeege. So emirimu gyo mulina emirimu tukyebaza Katonda tulina naye ate tekitegeeza nti ate abaliyo tebatwongera abaliyo batwongere emirimu gyo tujagyetaaga nga bulijjo bayodagesa gye basooka otulabira ndowooza ojjukirayo bulungi gye twagamba nti kyekipya katukigula eri abantu era tuzze wano ne tugamba asi engeri gyaliwo entobazi oba tunaagimuwa naye tusanze olwedde benteekateeka bagirina nga bali bulungi ne tugamba nti okuzimba muffe ngera kye tugenda okukola wano ewasiya n'ebirala byonna kwegamba kasita okuba ng'oyogedde kuzimba lowooza ku Unisco Contractors and Great Finishes. Okay, tuyanza tugenda agenda okubeera material taata wanji Asia yetawo wabanga tanatika sokali ile mko wa motoka wa motoka no mugabe wabata natika wala broka za watu wadde ezobwerere ajja tugende naye tugende ende tutikezi tuzirete mwebale nnyo bye mwankolera Mukama bawenyu. Amina. Tutandika butandisi. Twagala Asia mu mwezi nga guma myezi 2 nga tokyali Asia ono. Kati wesirikide. Era nesirikidde. Okuva ennyonyi ogambye otya? Nja kulinnya ennyonyi tugenda yonna gye tunagenda. Ate ng'osose n'ogaana. Nedda sinza gaana. Kale. Naye tugenda kumenya leero tulete matiriyo. Omanyi okufumba?
Mama yagenda okufumba zamanya chai. Mwenye fumba chai yaka. Tamanyi kufumba. Zamfumba chai namteeka mu flaska n'okukima amazzi kale. Anti mbeerawo nnyo. Ekitegeeza gwe ogenda okukima amazzi ge bagenda okuzimbisa. Onoosobola. Nedda. Mr. Faruku, Asiya agambye agera yeyamye okukima amazzi ge bagenda okuzimbisa. Asiya tweyanziza maama. Omanyi omuntu bw'ati SB4 azaamu amaanyi. Obutaliranga lugamba nti ndaba bankolera. Waliwo ogenda okuzimbira n'akutunuulira butunuulizi naye waba akimya amazzi. Yagambye ajja bafumbiranga caayi amuteeke mu flasika akime n'amazzi. Caayi flasika we bulijjo bwesuuka nga tabamulabe. Nga tewanku. Asiya caayi wenku omanyi omufumba. Wanku. Kyabenku n'okuma ne bizikira n'oweetama. Ogenda mufumbira ku kicaayi. Njakuleetera gundi. Petro, ogenda kumisa Petro. Petro nga mubi. Ogenda kufumbisa ki? Nja kumisanga buti basigiri bokka. Kati bananywerako ki ku caayi? Ku caayi nja bagulira emigaati. Ate ssente ozirina? Yena sumbusa naye ayanze kyengamba kyemu emigaati gyo lakirika. Era kyenkwebaza webale nnyo okungulira emifaliso nesuuka ne bulangiti ebya bbulaaka kati ne TV ejja omukama yeebale. Ate akagundi akatimba nako kajja. Ate kano kabanyisa ne bakyusa TV bakayita akaliwa konna aliment zino muno bugundi babatunda ku maduuka. Obuki buno bukyusa TV buki bwonna aliment kannemye. Asiya olimba gwe yasomera ku St. Maria Goleti gwe kakulemaako kaki konna kabeera katya? Bubeera babukwata ne babunyigisa TV. Kategeera kaki? Abaka kaki? Aliment kabanyigisa TV. Kalina okubaawo. Kampunewe nkawandiika wano sikeerabira. Kati bakaita bakatya? Aliment kano kabanyigisa TV. Bakaita batya? Aliment. Okay. Mama Fati ndowooza owulidde Asiya agambye nekaki aliment kalina okubeera kaako. Asiya ogenda kunzitamu omuntu we tunaaviire ne lwaki nkwagala nnyo. Anti oli mukwano gwange oli anko wange ate nawe oli maama wange kitegedde. So Mami Fati TV ngejja teweerabira okuteekako kalimenti kalina okubeerako Asiya akyuse TV. Mama ani Mami Fati. Mama Fati wena gy'oli nkutumidde era mwagala nnyo bambi. Naye akwagala nnyo. Ate abantu bonna bakwagala nnyo. Kale. Okay, ndowooza owulidde bulungi Mami Fati. Ate Mama Fina naye gy'ali. Yenno yeesunze kujja agenda kukuba surprise. Okuba ki? Agenda kusuula kono surprise akugweko. Akola ki? Basi agenda okujja wano akukyalire weewuunye. Omanyi ye tapapa ebintu bye. Takola ki? Tapapa ebintu bye. Akuba surprise akola ki? Akuba surprise. Weesirikire. Okay, naye tuzze njala tuluma. Asa kuli wali na sente tugwire kusumbusa. Tulieko. Mami. Bawaye miyembe. Muba mulya sumbusa nazivuddako. Fwe tunazivaako. Angagamba jaja Museveni oza tuve ku by'okugula eŋŋaano tetulina ssente naye Asiya yakitegedde tulye emiyembe n'emiwogo. So okay, mukulu tubalirire
tudduke mbali nonya namba y'omukyalo ono eyatuwadde block tugende tuzireete tuyenga lunaku lwaleero tutandika ate ye anka asigaddeyo yagenzeeyo alinayo emikolo najjukira gye twayise tasobola kujjukira ne waaba afa wabuzabuza motoka yaabwe kale nnyo ono muganda wa Asiya ali manju wano muganda wa Asiya mama Asiya ono amaana nvaamu Asiya mukambwe nasi lwaki oli mukambwe bwoti mutawanya agala Asiya lwaki oli mukambwe Asiya wanchawa gwanjijanjaba bulwadde nawe musawo osinza kukyawa ati ankugamba ekimu ate zeena olaba ono mwebaza ono eyanjijanjaba n'omusujja nga nali mulwadde nnyo mama webale kujanjaba Asiya era nali bubi nnyo wawona kati nawona era katono nfiire ddala ekitiibwa kya Mukama era mama singa yakubira essimu singa wajjadde wano ng'ofudde bulwadde bannuma yindako okufa nga tukyakwagala kale wendi tusuubiza nti tolifa sijja kale kufa otulekera ani Asiya tutumbuka kaaba ggwe nedda tutandise oku nedda okyali wendi nzizizaamu amaanyi mbadde manyi nti toddamu kulwala era daddy njagala weebaza ono o TikTok era kyenkugamba kimu bamuyita batya bapitaani SB4 nderabidde njagala omwebaze ate yeebazaani a TikTok anko wange anti erinnya SB4 nanti mwebaze muna Webale nnyo amakaye taata ne Asiya bampitaani SB4 kati we tunagenda n'engatto nazitegesedde engatto zange zirwawo ze wansuubiza zo wansuubiza engatto naye tezituuka engatto njagenda kamokya nawe buza bazitunda ebiri ezimu zagumu kitundu oba ogenda zingula njazamba nga tuyingira ennyumba yakuza size meka size ogenda kungula size mmeka size 3 Hello? Nyabo jebale. Okumpi tuli kamocha okumpi tuyitirawo. Masanyalaze. Siya. Okumpi tuyitirawo kuba tuli kamocha. Yeri waggulu esemba yenene. Naye buno bwonna bwakwanika ngoye. Neyo yakwanika ngoye. Ntuuke ekireka. Kireka n'oyisaawo gw'ogamba olaba ababoda ogenda bagamba ngenda ku nantabulirwa ku stage kale ku kereziya kale nyawo ngenda kukubira okay kati katuleke nga mugira tujja kusindikira ndi kumpi kumaliriza kuba twaligenze tunona bulooka sasa zigenda mu musanvu tuba tunone bulooka. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy,
all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Emma, break down the judging. Katusoko je kama wa deni binoje bwoti fulinye Tuggussa Enssonga. Tuggussa Enssonga. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ennyumba ebadde ya Asia batogerera eri ku ttaka. Otusalawo okukola tukolera ddala. Twavudde nga tubagamba nti tugenda gye batwadde bloka naye ekyembi tutuuseeyo nga maama atwadde bloka taliwana mu Uganda era nga amazima bloka zo nga teziriiyo bakyo tabadde tusuubira nga si kyekiriyo waliyo bloka zibadde gye zinaye nga ntonomu bloka nga ebikumi nga bina bagamba nga woobalabalamu transport agenda okuva eri ngagenda mukono okutuuka eno nga te bloka ezo tuba batudabulinga emirundi esatu naye nga amaffe tweyanzizza nnyo si kugaana naye tugenza okubalabalamu tale tusuubira kingi nawe kenyini wadde osuubira kingi ekiriyo ekyembi nga zaafa nkuba yazikuba zali ziruddewo nnyo naye nga ono ennyumba yo eri ku ttaka era nga omusingi omukulu jangu otu updates omusingi kutandika ku omusingi kutandika kusimibwa ddi omusingi enkya ngenda kuba ngusetinga ate gusimibwe era enkya tutandikirawo okuzimba bwe tuba tugumaze tuba tutandikirawo okuzimba so naye nga sofa webale kyono kyewakozeeko esebo ebiri bingi so yeye embeera eriwo katukutwaleko eri wetuyiye material waliwo omukyala mita wa Grace Foundation yatwadde sente tuaddiko woono ye amaze okutuuka naye manene geetaaga kukoona ene bali bamanyi nga bajja okikwasaganyamu naye ne wa buloka ali mu kuleeta omusenyu aleete enkya omulimu gutandike okuzimba twongera okubeera nga twongera okwebaza Mami Fati yasookera ddala otusika omukono n'agamba nnyumba yagyeyimbyemu bano bonna baliwo bali mu kuyambako Mami Fati naye nga Mami Fati tweyanzizza nnyo ku lwa Asia naye nga tulinda buloka n'omusenyu tujja kuba nga tuwumulamuko tujja kuba nga tubatuusaako buli kimu
okubeera nga Asia tutereeza ensula ye. Asia mumwagadde nnyo, Asia asanyusizza era eno otwogera ku baserebu b'enika Moocha, Asia gw'osooka okusungamu olugalo nti oyo mwana wa kabi serebu. Yes, tukikoze naye afuuse serebu, kati serebu waffe alina okubeera nga naye abeera awantu awalungi nga bamuweesa ekitiibwa, wamu nga naffe watuweesa ekitiibwa. Nawe gwali eyo osobola okweyungako ku Mami Fati okubeera nga tubbulula Asia, okumuzimbira ennyumba ng'entandikwa leero weebadde, kubeera nga Asia afuna aw'okusula aw'omulembe. So omala kyalo ku kamera nga bulijjo tuba nga tukutuusaako step ku step ku step paka kuyingira nnyumba eyo. Mikwano gya Asia tubalamusizzaako, mikwano gya Charles tubalamusizzaako. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuggussa Enssonga.